Abakyala abakuumaddembe beefuza emikolo egy'olunaku lw'abakyala bakumbye okira abasajja bwe bakola omulimu gw'ebyokwerinda. Emikolo gy'abakyala gikuziddwa ku ssomero lya Bukwiri Church of Uganda Primary School mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Ebyetabyeeko ebikongo okuva mu gavumenti n'emitala w'amayanja ng'omugenyi omukulu abadde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga werekeddwako maama era mukyala we ate minisita w'ebyenjigiriza Museveni. Ebikujjuko eby'omulundi guno bitambulidde ku mulamu okugamba nti okwongera amaanyi mu bikolwa ebitumbula obwenkanya mu kikula ky'abantu. Pulezidenti atuukidde mu kulambula ennyiriri z'abasirikale ng'abasinga babadde bakyala ekikyamudde abadde ku mukolo. Guard number 13 is commanded by Assistant Superintendent of Prisons Innocent Amito. Abamu ku bakyala obubaka baabwe babuyisizza mu kuyimba nga basiima gavumenti olw'ebye bakoledde. Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo ategeeza ng'ebitongole ebyenjawulo ebijaguza olunaku luno nga bisiima emirimu gy'abakyala. We are so excited that Mama is along with you. We want to thank Mama for achieving parity in her sector. It is the first sector that has achieved both equality and parity. Enrollment in primary schools, we already have 50-50, which is equality. High institutions of learning, 46%, which is parity. We want to thank you and celebrate you, Mama. Hajati Falida Chibowa, kulira akakiiko akatwala abakyala mu ggwanga, yeebazizza Pulezidenti Museveni okusasira ku bakyala batasomye okugenda ewala n'abateerawo ebifo bayinza okusomera ebyemikono era n'asaba akakiiko kaabwe okwongera ku nsimbi ezikola emirimu. We thank you for instilling hope in the young people, especially the girls, most of whom are school dropouts and single mothers. It's my prayer to redirect Ministry of Finance to reinstate the budget for the National Women's Council to enable your women leaders effectively carry out their mandate. Abakiikiridde ebitongole by'ebweru abeeteeku ku mukolo guno basabye gavumenti okukakasa nti okulonda okubindabinda kwa mazima n'abwenkanya abakyala basobole okukwetamu. To reflect, celebrate and recommit ourselves to ensuring that every woman and girl, regardless of their background, fully enjoys her fundamental rights, experience true equality and is empowered to realize her full potential. Omumyuka wa Pulezidenti retired Major Jessica Lupo Eperu ayiseyise mu nteekateeka ez'enjawulo eziteekebwawo gavumenti okujja abantu mu bwavu. But Your Excellency, we sincerely appreciate you as a champion of gender emancipation, women emancipation. In the whole of Africa, you are known as the first president ever who named a woman as a vice president in the whole of Africa. Abamu ku bakyala betwogeddeko nabo okulinda Prosi Mbabazi Ssaabakunzi wa ofiisi ya Mwoyo gwa ggwanga amanyiddwa nga Maama Muhoozi yeebazizza gavumenti okujja abakyala emmanju. Naye nga muzeeyi tova ku maini tukwetaaga nnyo, tweyanziza nnyo okubanga watuwa ebifo, tweyanziza nnyo okubanga watuwa amaanyi. Abakyala naffe nga nze Maama Muhoozi sina bitawo sinza ategere nnyo, sinza asomye nnyo, sinze mulungi nnyo, naye wentuuse nsuubira abasajja abasinga tebatuukawo. Sogemanyi muzeeyi gatuwadde. Asabye abakyala okulonda Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2026 mu ngeri ya munno mu kabi ye munno ddala. Abakyala bannange tulonde nga twebeereddemu, mwebeereremu, kyenyinza okubakubiriza mubeere mulonda omuntu atabayamba temumulonda. Tetuva ku maini jjajja obeereko. Robina Nantale yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.